Kusaaga 12 ez'okumakya abantu beeyiye ku kisaawe Kololo okwetaba mu misinde egy'okujaguza emyaka 51 egya Jeno Muhoozi Kaneerugaba. Okusooka bano beetabye mu bbiiro okugogola ebinywa okusobola okwetaba mu misinde gino. Bangi balabiddwako nga boolesa obukodyo mu kukola dduyiro wali e Kololo. Oluvannyuma emisinde gino gisimbuddwa Jeno Muhanga Kayanja ng'ono yakikiridde Jeno Muhoozi Kaneerugaba. Okusinziira ku bitabye ku misinde gino, omubadde ba minisita, bassenkulu b'ebitongole ssaako n'abalala bagambye kikulu nnyo okukuma obutonde bw'ensi. Omuti gwaffe ogw'e Kampala gwamulisizza. Mugendeko ku Nile Avenue mulabe omuti ogwo sinale nnungi nnyo, mwekubye ebifaananyi ebyo kubanga ebyo byennyini bye munoonye ebweru ate naffe tubirina wano. Kati mutuyambe nga naffe bwe tuteekamu amaanyi tubenga ebimuli byaffe omuddo gwaffe tugukuuma n'ekirala tetumaa. Emisinde gino twongera okutunda Pulezidenti waffe addako, Pulezidenti Museveni ng'avuddeko, twongera okulaga abantu bamumanye. N'ekirala emisinde gino giri okula bitonde bwansi, kubiriza abantu kusimba bibira, kutasuula buveera myala n'okulongoosa ebirala nga kitambula bulungi. Era ekiddako okumala wano tugenda kusimba emiti Uganda yonna nga bana PLU era nga bana NRM. Era n'okugamwagaliza ti Katonda Jeno Muhoozi Kaneerugaba amutuweere gy'asinga okwagala. Kuba ffe abatono ennyo abamanyi omulimu gwa Jeno Muhoozi eri eggwanga lyattu Uganda n'okwagala kwalyagala, ffe tujja kuvaayo nga twakinoleginga nga tusiima ebirungi byonna byakoze. Minisita wa Kampala Misa Kabanda agambye nti kikulu bannakampala okwenyigira mu misinde gino okulaba ng'ekibuga kisigala nga kya kiragala. Mwebale kujja mu bungi bwe mutyo. The Chief of Defence Forces Jeno Muhoozi Kaneerugaba tasobodde okujja kubanga emirimu ebadde nnyingi nnyo ya security kati atumyenze kumurepresentinga. He's very busy, tasobodde okujja. Naye mwebale nnyo okujja, omulimu ogwange wano mutono nnyo okuflagging off. So Jeno Kaneerugaba yasalawo n'agamba olunaku luno aluweeyo tujje tudduke emisinde munda byalo tulabe watya bwe tuteekako embeera eteekako solutions answers ku bizibu bye tuyina ebya climate change enkyukakyuka y'obudde goza enkyukakyuka y'obudde zeewo nereeta amataba. Mu balala mubaddemu abawagizi b'ekibiina ki NRM ssaako ne PLU batubuulidde omulamwa gw'okwenyigira mu nteekateeka ey'okusimba emiti. Sookera ddala waliwo mu kyalo ali luda wonna w'oli funa omuti gwa nnusu 200, gwa nnusu 10, gwa nnusu 30, gusimbe ku lusalosalo, gusimbe mu kibanja kya taata, gusimbe wonna w'oli. Ffenna tusimbe emiti bannayuganda. Mbagaliza amazaalibwa ga MK amalungi ne Ssaabasajja Kabaka naye tumwagaliza amazaalibwa amalungi olwaleero era awangaale. Omulamwa bagujjumbidde ambadde ngamba abantu titukooye okubeera nga tugenda mu conferences nezi summit eza climate change naye nga tewaliiwo kikolebwa. N'olwekyo essaawa ya leero Jeno MK yasazeewo n'agamba nedda ffe katubeere nga summit tuzigendamu ate tumale tukole ki babeewo ekirabikwa. N'olwekyo after here tugenda kubeera tutambula buli wamu nga tusimba emiti. Kyokka ku mbaga nga y'okutabula musiwuufu walabiddwako omu ku bantu ababadde batandise okubba bannaabwe era ono akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi.